Ganywa Ssaabasajja okwenyigira mu kukubiriza okulaba nti abasajja kati batukulemberamu kulwanyisa olutalo olwasirimu. Abaana kati bali mu luwummula nga tukitegeera tulina obutasiriikiriza ddoboozi eryo eriyamba abaana baffe okumanya nti ensi ekyalina obusi bunene. Naye ne bwe twandibadde okyobokka abaana tulina okumanya nti ekisooka gye kisooka twemanyire okusoma ebyo tujja kubisanga mu maaso. Ekyo singa nakyo tukigenderako kyokka kitaasa embeera nnene nnyo olutalo luno olw'amaanyi. Abazadde enkubiriza abazadde bannange abaana baffe bakumye omuluwummula beera nga osaayo nnyo omwoyo ku baana baffe nga bwakomyewo okuva ku ssomero ng'abasomesa bakoze okwabwe naawe ng'abazadde naffe tukole ogwaffe. Okwagala ssente nakwo kulina kyekuleeseemu mu kusaasanya obulwadde. Abantu obutamatira ne bye tulina kituufu obwavu we buli, naye ate olina okuteeka ku minzaani n'ogamba nti wakati w'obwavu n'obulamu ntwalewo ki. Kino kigambo kikulu nnyo kyetulina ndoza ate n'eddiini ffe tulina okuba nga obulamu waffe tukuteekawo nti okwefuga kwaffe ng'abantu nakwo ntandikwa ttafaali ddene nnyo okulaba nti obulwadde buno tubuziyiza. Naye njagala okwebaza nammwe bana aba meediya kubanga bino bye tubyogera nga mmwe temuliwo bikoma kumpi. Naye ate bwe tubyogera ate mmwe mutuyamba okubyongerayo ennyo buli muntu n'ategeera nti tukyali mu lutalo tuyinza okuddiriza okuggyako ffenna okwegattira awamu abakulu n'abato abasajja n'abakyala buli muntu yenna ate okwenyigira mu lutalo luno nga tuli mabega wa Ssaabasajja okulaba nti ekintu kino tukikola. Neebaza gavumenti tetuyinza nakyo kukibuusa maaso kuba gavumenti naye efubye abantu bano abali ku ddagala oba oliawo tebalisobodde kwetuukirayo gye liva singa gavumenti efuddeyo kuyamba abantu bano okubatuukiza ku ddagala. Nkubiriza naffe bannanga abali ku ddagala obutaligayaalirira obutalyoseza ate n'abakyala abagenda okuzaala olusambu bagendayo ng'obudde buyise akawuka ate ne kava mu bazadde ne kagenda mu baana bagenda okuzaala. Kyetooza nti abazadde nammwe tubakubiriza nti mugende ebiseera ng'ofuuse muzito genda mwanti nentokeya obe nga bakuyamba ng'obudde bukyali okusinga lwogendayo ng'obudde buyise ate n'osinga omwana akawuka ako akamukenene. Neebaza nnyo okukuka akadde kano okubaako eddoboozi n'agengatta amaloboozi gonna agali mu lutalo luno batongoza omwaka ogw'omu n'emitalamalia yakamala okujaguza ate kuzeeko obusuubizi ate kakati Nandere mu kisanja ekyo yagenda okukomekkereza abawezesa emyaka 125 bana tubayita kubanga buno bwe bujulizi bwokka butuyinza okuwa nti eddiini esobodde okuwangaala ebbanga eryo lyonna ate ekigo ekimu ne kizaala ebigo ebirala bingi mu bulemeezi ne mu bitundu ebyo Nakasongola waliyo ebigo bitono nnyo mu kusooka naye kaakati olwa Nandere okubanga atubeereddewo oza Buluuli ne Bulemeezi twekola jjajjaffe ono Nandere tubayita ojja mutwegatteko ku Sande 8 tusobole okuza awamu n'okwebaza Katonda atuwadde okulaba nti Obukristu busimbye amakanda mu kitundu ekyo ekya Bulemeezi ne Buluuli naye nga busimbukira ddala e Nandere Banda.